Stasha Mayanja kulikayo baby Nenga siri baby awchali mukuzema mukunzo oli baby era mbadde nsabojje ko mask ne galubindi abantu bakulabe bulungi bategere nti ndine Stasha Mayanja kanda pambi unya nyonyi bitu kulikayo obula alhamdulillah olugendo lubadde lutya alhamdulillah yasti wanonga omanyi nti tubaite tumanyi system yatandise ebuli ajja buli munna Uganda jeyo ajjango oyingira Uganda olina kubeera ne $30 kubanga bakikukubakaawo nga tetumanyi $30 obadde nazo waninkubidde simu nenzija naye ng'ejo obadde nazo kiriya kulikayo bambi tokoyedde nnyo kusaawa awo koze everybody's complaining tulandinze munana kitono teziri 10 kati so ziwezi 10 because ya line queue nene internet is very slow atemo ina kola or you know registering online kugamba bambi Stasha no lulimi lwaju ko lulimi katocha ava kunyonyenyezera banga bugali ana Stasha we yagadde kati bali banno abatakyaziri nnyana atajja kuzirinya alhamdulillah
bajazi Stasha okutalizaamu watugamba nti wali ogenda mali mugenze kuzannya na kwakusaganya bintu birala bibadde bityo kutalizaamu bibadde birungi okusookera ddala ngenda kukunga bayimbi bannange bonna abaagala video ennungi I believe muno mu Uganda tewali alina kamera ya 6K gye tuleese Stasha zene kamera ya 6K yes. Stasha wajiwa sente yo kamera ya base tukola mpola abagizi baffe batuweereddewo nnyo ku online okay katuguze kamera ya 6K tujiguza amatala byonna everything like tugenda funa Lawrence aliwa Lawrence kwa hizo kubojirese na manager soko je manager wallahi ko tunyonyola ebintu binene watandika ndokola video za 6K video kwa tugambye baletse kamera ya 6K era mu video Kolo mujiguze sente nyingi ko ojja kunyiga sijja nyiga kuba ebyo bya kamera zizo tisa abatuuze naye nga zo nyingi anti kata tobada bagendo zipangisa ozikozesa bo mugenda bakyajona mutya okupangisa tuyinza obutapangisa kubanga kampani ine emirimu mingi sagala disappointing abantu kubanga tulina program etambula gye mmanyi obulungi Station House galo emirimu mingi ate tukola ne music video sagala nnyo kugamba tugenda gipangisa ate babeere disappointed nkitegeeza Station olugendo luno ndishwa tuwevuma kubantu abamu not necessarily in active music but okuda mu bizannyo nga babita tokyevuma nedda mukwano nebaza webaza alhamdulillah omanyi buli kubo bwokola ekintu ng'okyagala okiteekamu all the love and passion Uncle Lawrence nkutadde ebiseera ebisinga bivaamu bulungi so si kyevuma because nkola n'omuntu mukwano gwange ate nga antegeera mutegeera ekintu kyagala obadde n'abantu tufunye ebifuvu bikino mbadde nzize n'abaana ku nnyonyi bava Saudi bange bamaze emyezi 3 like bakoye nembagamba nno buli kintu olina okugumiikiriza you have to keep on trying sigamba nti kino nkikoze nemedi just 3 months n'oga nti okoye ng'abaana bali eyo bali myaka ena ne mugamba buli kintu so buli wokola ekintu ng'okyagala n'okiremerako of course era kivamu Stasha ekintu kino ekya Station the House Girl obadde ne characters eziwerako who is your best character ever kuba zo bakyusaganya no kyusa n'oleeta oli biki who is your best character my best character nani masiki nga zituddugaza nnyo bangizeeko bagireke bantu banagamba lipstick nalidde mulyo naye kasita wa mama best character wange mama Kinene nabaddeko naye jo she's good okay atula mu character ate omanyi ku set wabeera ebintu bingi kuyomba kukambuwala naye down to earth ate ngolaba mukyala mukulu boli awo yandibadde agamba nti nno naye nga she's good okay Stasha future y'ebintu ebyeyimiridde kya tugenda mu Hollywood inshallah nva Dubai ku shootinga Station House Girl kubanga Station House Girl nze mbadde maid bamusiba so n'agenda ebweru akole obwakadaama era bukoze na shootinga tushutinze n'omukyala mu France sekintu France wabigadde ojabira ng'otandise kati otulimba ojabira it was really nice abantu bakirinde kirungi kufunamu ekyokuyiga nti okwasaganya eno nize nkola ne cakes mu covid we naziyigira ate ndika fulu so si kirungi kubeera wanoga let me wait for this kubanga ensi yo teyimirira essaawa teyimirira esigala edduka so tuleke kulindanga let me wait for this lumba tetunyoma mirimu kubanga nze bola ebintu byenzanya kati mukana akazannya gye katandikira ngo yinzo gamba Station mubuwa ddalu nze nali ndowooza oba ogwa eddalu ebyatta si kirungi kunyoma mirimu buli kijja kikole with all the love and passion ojja kifuna so bambi muveeyo you can do something because if you are talented you have the talent that means osobola okubeera creative and nobeera ng'oyiiya ebintu ebirala ebyenjawulo Stasha olabika mu ndongo oyagala tuta sisuubula cause I am music tekisusa nnyo Stasha seriously nze muntu ayimba kino ogamba nenkwagazisa ekintu sesimba segira if it is love I mean love bwekuba muhabbat ogulina okitegedde so I am music I cannot
sisobola bannange. Ekisegezo kyatulwayo obupya. Naye kubanga omanyi kati music yafuuka business. You need a lot of money okubeera ng'oluyimba luli out there. Kati ate business webaye omuntu mu business olina okubala. Si kuteeka mu buteesi okole loosi. Because tulina abaana n'ebirala ebyokukola. Okay. Munno munaye otabadde yasobola olugendo lwe South Africa nga lwesunza okufa obufi. Choose ni Becky. Yali wano n'atema amazina. Why was that? Naye waliwo ebitagenda bulungi. Bamubuuza mu Luzungu adda mu Luganda. Gwe byali bitya ng'ogenda. Becky amanyi Oluzungu. Gwe byali bitya ng'ogenda. N'otuuka n'okomawo nawo bulungi. Natandika okutravelinga mu 2005. 2005? Okay. So I think I am used that nabuguma muka akatono mamange teyankotogera. Choose ni Becky nga yasoma. Si kyengambe. Era kyobola ngambe bijjamu. Kiyinza n'okuba si kyekyo nga mmwe mukisussa nti Oluzungu. Ng'oba wadde akantu katono njo koze ebintu by'okutambula ebibanda. But she will travel. Gwe ntambulayo yabadde kya buli kimu kyabadde clear tebakusumbyeko anywhere? No, really. Because ogenda omanyi you have to test before you fly. Otuuka wali n'okola gundi rapid test. Everything, documents is on Nobel Zina, in Papules cookies or shooting in Bulaya. So you plan ahead before you think of something. Ogenze no tugamba mbu Station the House Girl episode says zo shooting nga Kadama e Dubai za tabu nemba denja tutunulire ndongo yo music otuletedde kachaka pya music nina Wandaludde kati bulijjo nninda kamera na mataala na bino simanyi jimbo bichi byetulese mubirese ekesi zonna zijjudde mu byuma okitegeera songa kyenninda mbawe video so Wandaludde n'ekirala amagulu gabadde galwala naye kati alhamdulillah gali a bit better kubanja nkole video bo muziki zomanyi we guta bwe like music watandika saga seri antama special agenda mpola abantu balaba bajja Wandaludde mujirinde tuwe mwakapera mwami mubiru toshitwala bubi tugenderawo tofaayo nze ndiwo wananze kale kangenderawo nze mwana gwe Wandaludde love yo gwe mpana linga kitoko kale kibere nange kanzanye nze mwana gwe Wandaludde love yo najirudde onsanyisa kumpa budde abalinga gwe n'abaludde. Thank you very much, Tesha.